Okay, butelevu nkwaniriza nnyo omulungi omulabi waffe owa Wonders Just nkubuuza ko nti no osibye otya gye baliko gy'otusizaako engalo ate era nsuubira busuubuzi nti buli kimu kitambula bulungi nnyo. Nze nasali ku side line ne Simon Peter Male mumanyi bulungi nnyo naye nga olunaku olwaleero oyinza okwebuuza tuli ku ki tuli ludda wa n'ebiringa ebyo tusinzidde ku katambi akafulumya akabadde ensonga nga omuntu Ronnie Nuwagaba era nga omulabako ku Wonders Just n'omulabako ne ku Delta TV nga ayina bizibu bye ng'omuntu nga bw'omulaba enkula ye emboozi wagitegera bulungi gwe yagiraba. Omuntu yemu twamulabyeko ku church ng'asabirwa ng'alaga nti yabadde n'obuzibuzibu ate nga lulimu omulala nga taliko buzibuzibu. Ebibuuzo byabadde bingi era nga olunaku olwaleero tusazeewo tuddemu ebibuuzo. Sisobola kuddamu bibuuzo nze ng'omuntu wabula omuntu alina okuddamu ebibuuzo tuli naye Ronnie Nuwagaba era nga agenda kuba atubuuzaako atubuulire kyali kitya biri bitakugamba bingi naye ye ng'omuntu yalina ansa. Sebo wanje nyawo nsanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba kaseera kabadde kawanvu era ddala ko kabadde kawanvu yadde sike kawanvu ennyo kubanga mwezi oguwedde mwajje ne munnambulako era ne munsanga nga ndi bulungi era nga bwe munsanze essaawa zino era ndi bulungi kituufu oli bulungi ddala ndi bulungi kuba kati essaawa zino siyina wannuma mpozi era ng'oluvuddeko lwakuba nti nina ebyantuukako before nga tennabafuna byakutuukako wakoze amawulire Ronnie amawulire gali olunaku olwaleero nga wengambye abantu wabadde wa Pastor Jengo nga akusabira ekawala ne bakusabira like wabadde totambula Ronnie waffe gwe tumanyi gwe twalabako nga Ronnie waffe atambula kugamba ebibuuzo bingi eriffe naffe twali twebuuza then n'abatulaba nga beebuuza kiki ekyagudde ku Ronnie kye tutaategedde oba bo kye bataategedde. Mpozi nga bwe nkugambye nti waliwo ebyantuukako emabegako kuba aba Wonders Just era nga bwe mwasobola okunkolera buli kimu bizinensi ne muntandikirako naye nga ku Lwokutaano kati nkugira nga bwe byantabukako nange lwali Lwakutaano ne lukeera ne bukya bulungi era nga ennaku endala nga bwe zikya ne ngenda okusuubula enkoko kuba enkoko zaali zisuze nga ziweddemu kati ate nga nina okubala nti weekend bw'eba etandika mba nina okuba nga ninamu enkoko Lwokutaano nenkeera ne ngenda okusuubula enkoko ne ntuula bulungi ku booda ne bantwala kakati awo mu kuvaayo owatuuka obuzibu kubanga oli owa booda yali avuga nga tukomawo nga nina enkoko era enkoko baali bazisibye side ne side nga zindi wano mu maaso kati bwe baali bazisibye side ne side wabula saamanya ngeri gye nabuukako kubanga bulijjo ntuula ku ppiki nesibuukako n'engwa naye ku olwo owa booda bwe yakuba bw'ati mu kinnya simanyi oba nkoko oba kyali kitya nange simanyi naye ng'engeri gye nabuuka ku ppiki n'engwa wansi nange saamanya awo mu kugwa wansi saasooka kuwulira bulumi kubanga nga muli mu kkubo makkati oba twali tuli mu kkubo nga tukomawo nga nkomawo n'enkoko nga tonaliba kutuuka kyengera wozitundira mu katasi sinabatuuka kyengera gye nzitundira nga ndi mu kukomawo era nga nzitwala gye nzitundira ku katale kaakati bwe nagwa wansi saasooka kuwulira bulumi wabula nenyimukawo ng'omuntu era owa booda era twasigala nga tuseka nagamba naye obuuseewo otya kubanga oyo owa booda atera okuntwala nagamba bulijjo nga nkutwala n'otavaako bulijjo nga tuleeta bulungi ne mugamba kiryoke kubanga obulumi sibuwulira ndi bulungi ne tuseekamu awo kati awo ne tudda ku ppiki ne tukomawo owa booda nannyambako nanteera enkoko mu katimba wezaali nazinteera mu katimba kuba era tewali na nkoko yafunako obuzibu nazissa mu katimba nembeera awo nentundako akawungeezi era nenzirayo ewaka nga bwe nkola bulijjo nenzirayo ewaka nga sirina bulumi bwokka neneebaka kaakati ate okuzuukuka enkya olw'omukaaga ku makya nempulira ate nga mpulira obulumi naye era obulumi nga siwulira bw'amaanyi nengenda nenkola
era nga mpulira obulumi nga bunnumiramu kache obulumi nga buli luddawa obulumi bwali mu mugongo mpoza ate ne mavivi nali mpuliramu obulumi nga bunnuma mu katonotono naye nga sinyo kale saga kubana gwawo bwenti nga no ate be accidents biba bizibu like ofuna accident most of the cases gwe like osobola kugwe no wansi but pain ojulira eno sometimes okose eno okitegera so it wasn't a kubanga kati nze kale wali wansi nze okuyimukawo okuba nti saawulira bulumi ate bwe natunula ku nkoko zange ne ndabanga nnamu aneŋŋamba Katonda yeebale kubanga towulidde bulumi bizinesi yo enkoko zo tezifudde kati awo nempulira essanyu ate kati bwe nazuukuka nempulira obulumi nga bunnuma naye nga mpulira era si bwe bungi kati awo waliwo omukwano gwange ne mugambako nti naye eggulo naagudde naye ate mpuliramu obulumi mu mugongo mavivi wannuma naye simanyi lwaki nnumizibwa oba naafunyemu obukosefu mukwano gwange nangamba ojja ttereera neŋŋamba kangende nkole neŋŋenda nenkola neera nga mpulira obulumi nenkomawaawo nenzira ewaka nenywako caayi era nga mpulira sewulira bulungi no pain killers kata olwokuba nti nali siwulira bulumi bw'amaanyi neŋŋamba mukwano gwange naŋŋamba oba nkufunireyo obuweke neŋŋamba obukerenda n'obwotafuna kubanga kati essaawa zino siwulira bulumi bw'amaanyi ate neggulo nabadde siwulira bulumi mukwano gwange nagezaako okunneegerera naŋŋamba gundi engeri gyoba taabadde ng'owulira obulumi jjo obulumi buyinza okweyongera konze neŋŋamba tekiina buzibu kakati awo olunaku olwo nendumalako era nga mpuliramu obulumi naye mukwano gwange kyeyakola era ekyamaanyi kyeyakola nagamba naye kankunyiganyigemu afunaawo otuzza otubuguma nanyiganyigamu naye era nga mpulira era obulumi bulinga obweyongera kati awo olunaku nga buzibye netwebaka zalinga ssaawa 6 ogw'ekiro nga mpulira obulumi bweyongeredde ddala ate nenkubirako mukwano gwange essimu nemugamba mwana gwo naye jjo era wanyizanyizeemu naye mpulira obulumi bweyongeredde ddala kati awo ssaawa nga 12 mukwano gwange yankeera ku makya ajja alabe engeri gye naasuze nasanga nga essaawa eyo sisobola kuyimuka sisobola tambula kwegamba nga ndi awo kyeyakola mukwano gwange nagamba naye ku kyaki eno gye nsabira pasita leero lubadde lunaku lwa kusiiga mafuta pasita ono nze ndaba atera okusabira abantu ne bawona naawe singa ogendayo wandirabye okubanga engeri gy'oluli olunaku lw'okusiiga amafuta ayinza nawe bwe bakusiiga amafuta ate ne bakusabira oyinza ottereera koze nasooka kuwakanamu neŋŋamba kaakati ate omuntu eyagudde obugwi sikisuubira nti bayinza n'okunsabira ate nempona mukwano gwange naŋŋamba nedda omuntu ofa gagezaako leka tugezeeko tulabe tugendeyo nakyo okubanga buli kimu kyakugezaako konze nange neŋŋamba waayi engeri gye mpulira obulumi lwaki mpakanya nnyo sijja kulemerako nnyo leka tukole ki tugende olwo osobola okuyimuka oba tosobola kuyimuka nali sisobola kutambula kuba nali sisobola kuyimuka yaleeta mmotoka yaleeta booda nga ndi mu buliri kaakati mukwano gwange n'aleeta booda n'aginsaako netukola ki netugenda naye munange olwatuuka ku kyaki pasita era ekyanewunyisa kyasinga okunsanyusa kyali kimu nti omusumba nali nsuubira nti kuba ne mukwano gwange era twagenda okuva ewaka nga amugambye naye era tugenda bapasita mpulira nti bajjako ssente neŋŋamba bankubireko aba Wonders Just kuba be babadde bambeererawo neŋŋamba lwaki sikubirako aba Wonders Just naŋŋamba n'obwotabakubira engeri gye luli olunaku lw'okusiiga amafuta ate pasita sikusuubire nti embeera gy'anaakulabamu ate ajja kudda awo akusaba essente konze neŋŋamba okay tekiina tabu tugende era bwe tutyo bwe twatuuka ku kyaki nansitula nanyingiza mu kyaki kuba nali sisobola ate tuula nga neebaka bwebasi nange naneebasaawo
ati we yatuuka essaawa y'okusabira abalwadde ate nange we yanzigirayo kubanga olwo olunaku lwali lwakusabira abalwadde era waliwo abalwadde abaaliwo awo naye ate nze nali nga ndi bubi nnyo kubanga awo be nasangawo abalala bo baali si nnyo just abamu nti ate oluusi abamu balina ebizibu byabwe naye ate nze ekizibu kyange ate kyali kinene nnyo ng'omugongo gunzita busi nga mpulira mu butuufu nga sitereera kati ate kyali kinnuma butatuula butatambula nga bizinensi yange eri wali etudde kubanga bwe mba siriiwo manya nti tetambula. Pasita awo nampita ne bansitula ne banteeka mu maaso. Pasita nansabira nga mpulira obulumi nga mpulira era nali nkuba bukubi mulanga nga nkaaba bukaabi nga mpulira yenna nfa nga mpulira obulumi bwokka. Pasita nansabira nange nengenda okuwulira nga mpulira obulumi bukendeera nasaba nempulira nga obulumi bukendeera nansabira empulira nga kwegamba nga buggwamu nange nempulira nga nteredde nenyimukamu kwegamba nga siyinza kukikkiriza nange nzekana nasooka obutakkiriza nti kituufu mponye kubanga engeri gye najjamu n'omusumba engeri gye yasabamu nange nzekana nali siyinza kikkiriza era yeeyo embeera ye yaliwo navaayo nga nteredde nga siwulira bulumi bwonna natuuka ewaka nga siwulira bulumi bwonna okuva olwo era siwuliranga bulumi. Banga litwakulabiramu wali mwami mukkiriza era ng'oli mulokole banga lyomaze ng'olaba ebyamagero ku TV ng'omuntu because yabadde first time yogenda ku church ne bakusabira wali obaddeko awo n'obeera nga ng'oli awo nayo ng'okikkiriza nti gye kiri oba obadde nga munawe kali nti kiyinza okuba tekisoboka? Ekisooka omulokole yenna aba n'okukkiriza nange kale muli munze mbaamu okukkiriza naye ate lwakuba nti ebiseera ebisinga omuntu oba n'omusumba ogwokkirizaamu n'ogamba naye kubanga ebimu ebigambo bibaawo lwakuba nti ekisinga otuleetera obuzibu nti ebigambo bibeerawo ne bitwawula ku bantu abalala n'osanga ggwe nga tosobola genda eno n'osanga ggwe nga walemera eno bwe kiri anti mu abalokole mweyawula bwe buzibu obeera naye tetweyawula nti lwakuba nti tetweyawula nti lwakuba Katonda wanjawulo Katonda Yesu wanjawulo naye olw'okuba nti ebigambo bibeerawo kati muli nawo otuuka n'ogamba naye kirabika gundi ebintu byakola kyandiba si bituufu kubanga ng'olaba kale nga waliwo ekintu kyakoze nawe muli n'ogamba naye weewaawo nti kale tukkiriza naye ate kino tekyandisobose kubanga waliwo omuntu kujja ng'agongobadde nga olubanga tatambula obanga omugongo nga bwe gwali gunnuma era omwana bwe yaŋŋamba tugende neŋŋamba muli nga nkirabira ddala gyantwala ate nga ndabira ddala ate sijja kuwona naye nowona naye bwe nagendayo nempona nenzikiriza era nenva kati essaawa zino nze sikyakkiririza mu bigambo by'abantu kuba neerabirako. Abantu abasinga abamala kukkiriza nga bamaze okukola ki bakkiriza nga balabyeko kizibu nnyo omuntu okukkiriza kintu nga takikola ki nga takirabangako kabeere nze kagini ayogera mmala kulabako nenzikiriza oweranga Nicolas takkiriza okitegeera kati aliyiza omuntu wakomewo so ebibuuzo bibadde bingi abantu bagambye omuvubuka oyo bamwadde ssente meka ku ssente zonna ze twamufunira ddala bamwadde kyakimwadde ssente meka like asobole okukola ebintu neŋŋamba bannaye omanyiro ne bagamba amazima gali kufuula ow'eddembe oyinza okuba nga olina kyokwekereza nga bagambye ate tobabuulira mazima naye ffe wano fe tuli bakyaliibo oyinza okutugamba nti Simon bankoze bati nkole bwenti ne bwenti tukiryalinga abantu abo babadde bakwagala bwe kibanga kigwo gamba kyadde kigwo kyekituufu nagwa ku booda era okunsabira ate nze nali nsuubira nti nze gwe bagenda okuggyako ssente okunsabira bansabirira ku bwereere nempona kuba saalaba muntu yenna kuŋŋamba nti ate simanya sasula ate ki nze nawulira buwulizi nga bampise nti jangu essaawa yakusabira
nenge ne bansitula ne banteeka wali mu maaso ne bansabira naye tewali yadde n'ekikumi n'ekimu nze kye bampadde ate nange tewali yadde ekikumi n'ekimu kye naawaddeyo. Because abantu bwe mwalabye ebintu bino ne mugamba ddala aba Wonders Just babadde luddawa like waliwo ebintu ebibeerawo because twalina tugamba yandwadde akubira Simon yandwadde akubira ku gundi yandwadde akubira ku gundi kati like oli bwe yajja n'amugamba nti tukole bwe tuti oba oli awo n'atafuna nsonga lwaki akubira ki akubira Simon yeah so simanyi oba tuli clear bulungi simanyi oba abantu bakitegedde bulungi abantu babadde babuze ebibuuzo Ronnie yono bannange tetulese muntu mulala ate naye tatwekwese kubanga ayagadde obabulira kyekyabadde ki ekigenda mu maaso ebintu byekyaki bizibu bye tulaba nebyo mwakoze ki bye mwalabye naye good enough ali fine ali bulungi je ekintu ebuzibu bwatandikidde yatunyunyudde bulungi Simon nakyo mbuuza kirala nze mugamba kimbwe aba afunye ekizibu kyonna sooka okubire omuntu gw'omanyi naye bagenda mu kyaki genda mu kyaki ng'ogenda kusaba genda bibyo naye oba ofunye ekizibu gamba Simon ndi bweti ne wenti ngende mu ddwaliro ngendewa anga oyinza okufuna ekizibu nga si kya ddwaliro ate nga kyawalala kituufu lwakuba nti nange obuzibu obwantuukawo nti ate kuba nasooka kuwulira nga sirumizibwa nnyo kati nendowooza muli kati ate lwaki mba nsumbuwa omuntu ate n'ekirala ono omukwano gwange bwe yali antwala ku kyaki nangamba tekyetaagisa ssente kubanga nze nali ndowooza muli nti oluusi kye nandibadde nga nkukubirira nnyo nti bwe kiba nti kyetaagamu okw'obuyambi bw'essente nti awo ate nandikubidde naye nabalabalamu nti ate okukubira ove ku mirimu gyo oluusi obadde olina kyogenzeeyo ku mirimu ate kati ate nkukubidde nti ate ndi bwenti ne bwenti naye ng'ekintu nze munze nalaba nga kiri simple ekiteetaagisaamu ssente tekyetaagisaamu ki neŋŋamba kansooke ŋŋende bansabire bwe kinaaba kiganye engeri y'obulumi gye bwali bweyongedde kati awo nkukubire nkunnyonnyole nti munange nkoze bwenti ne bwenti ngenze mu kyaki ne bansabira naye biganye kirabika kijja kwetaagamu eddwaliro awo tulyoke tugende mu ddwaliro naye bwe kiteetaagisa ddwaliro ate nali sirina nsonga lwaki nkukubira so kati okuva wava mu kyaki olira oti kati okuva bwe nava mu kyaki era mpulira ndi bulungi kuba sirina wannuma ntambula bulungi ntuula bulungi n'okudduka nziruka sirina buzibu bwonna bwatyo bwategeezeza ebintu by'amagero binene bibuzaabuza nze tyokubeera n'abeebizibu byange basajja nga natulabiranga awo nga tuzze amanyi oba nakikola era ndowooza tujja kugendako kewa pasita fine tekina tabu because mukyalirekokko watunagaane Ronnie nekyokumugamba mbadde nsuubira okuvaayo nga ku Lwomukaaga enkya asikwongera kumusabya just afune gwabeera naye waliwo ekirala ekyo kyoto ewakisabye ekyo kijja tutuukirira nga Katonda ayagadde ekirungi ndimukkiriza kale nkiwa pasita gye nga ayinza okuba gyali naye ng'alaba ka vidiyo ka saba obeeko obubaka bw'omuwa omwebaze okusabira n'okuwonya omanyi oyinza okuba nga omutwe gukuluma n'otamira fanado n'owulira essaala ku leediyo kwegamba n'ovaawo ng'owonya kwegamba oba kiba kiki bukkiriza wawona bukkiriza mpozi kyenyinza okusaba pasita Jengo mwebaza bwebaza kubanga ekintu kye yankolera tekikoleka nemwebaza olw'omulimu gwakola gw'okutambuza ekigambo kya Katonda ate n'okunywerera ku mazima ekisinga obukulu kuva ku bigambo by'abantu kubanga abantu oluusi boogera buli muntu bigambo bye bitulese nga bwe bagamba nti oba amawulire nze nadde sinagalaba kuba mbadde ndudde n'okubeerako ku WhatsApp ennaku zino sikyayina na data mbeere no mukyalo naye just mugamba bugambi Mukama Katonda amuwa omukisa kyemusabira kyokka katubire nti mukitegedde bulungi nnyo oba nabeerawo kyonna sirira kye mwetaaga mutugambe ffe weetuli tetwagala kukuleka nga totegedde tuba tukuleetera omuntu buuza ky'obuuza akunnyonnyole then buli omu abeere satisfied right we shall tujja mukubirako tulabe ekinaddako ya bw'aba kalaba ategere nti munoonya tukukyazeeko kubanga ebigambo bingi
batwogeredde okuba abayaaye ate naawe eyo ndowooza kyekimu ekiri naye kati njagala tukiryalinge ekintu kino kiggwe omulundi gumu era okutuyita bannakatemba saba gy'oli yonna otukkirize otuweeyo olunaku oba lwa sande nga omaze saaviisi tujje tunyumyemu okay bano embeera bulungi ate kumya mpera kome